Abatuuze abakulembeze wamu n'abasawo mu ddwaliro erisinga obunene mu bizinga 52 ebikola disitulikiti y'e Buvuma erya Buvuma Health Center 4 bakooye embeera ey'entiisa nga bagamba nti abalwadde basitula n'okusiiba n'emirambo mu waadi era nga bategeezezza nti mu kiro ekyakeesezza olunaku olwokuna olwa wiiki ewedde ng'ennaku z'omwezi 3 Julayi omwaka 2025 abafumbo Zebio Kaya ne mukazi we Nora Namiro bafunye obutakkaanya mu kiro okukakkana nga balwanye ekyaviiriddeko Namiro okukwata ejjambiya n'atema bba n'afa n'addusibwa mu ddwaliro. Ssentebe w'ekyalo Bukambe David Kasirye annyonnyodde bwe gwabadde. Chairperson LC wano Bukambe kwatagana ne mochari ekyo kizibu kyennyini ku ddwaliro lyaffe wano kubanga abantu bangi abava mu bulamu bw'ensi ne batuuka okubabikira obubikiriza wabweru ku lubalaza era n'essaawa zino ono bamutadde ali mu ddwaliro wennyini ate abantu we bajjanjabirwa. Wadde nga mu mbeera eza bulijjo omugenzi yabadde alina okuleetebwa mu ggwanika ng'eno abasawo gye balina okuzuula ekyamuviiriddeko okufa, wabula abasawo baavudde mu kasenge ka dokita mwalabira abalwadde olwo ne basibiramu omulambo okumala olunaku lwonna okutuuka dokita bwe yakebedde omulambo gwa Kaaya ne guweebwa abooluganda lwe ate akasenge ne kaddamu okuddamu okukola emirimu emitongole. Olw'embeera eno abakulembeze abatuuze ne dokita mu ddwaliro bavuddeyo ne beekubira enduulu eri gavumenti nga bagamba nti eddwaliro lya Buvuma Health Center 4 wadde nga lya disitulikiti kikwasa ennaku okulaba nga terina ggwanika. Tetulina we tuteeka baba bawummudde tuteeka oluusi obonaabona nabo oluusi n'ababeetaaza okukeberwa nga postmortem okukeberwa nti omuntu abadde afudde ki netwala tetulina tusobola kikolera nekibanga kitusobola. Wano Buvuma wokka mu Uganda bw'osanga abalwadde nga balina abafudde nga tusubira eddwaliro linafuuka St. Hospital bajja tuwa mochare. Abamu ku batuuze bannyonnyodde bwe bati ku mbeera eno. Naye nga omulwadde ne bwafa tetulina mochare we bamukola ki we bamuteeka jasa abasawo basifutinga oluusi okuva mu kaluumu ke badde bakozesa olw'abantu bano obutafuna nsisi ne baddira omulwadde oyo ne bamuteeka mu kaluumu ke bajjanjabiramu. Omugenzi waali nga n'abalwadde bonna we bakuŋŋaanidde kitiisa nnyo. Kwe kubeera ng'oli mulwadde ne baleeta ataakusingako n'alwala ye n'atasobola kuwona n'afa aye n'asigala ku kitanda okumala essaawa nga 2 ng'ali ku kitanda. Kati abamu kituwa obweraliikirivu oba olwadde ebirala ate n'ofuna puresha y'oli ng'alwadde naawe osobola okubeera awo n'okola ki neweeraliikirira nnyo n'oggwamu. Dr. Crispus Nkooyooyo nga y'amyuka akulira eddwaliro annyonnyodde ng'abasawo bwe kibakosa okulaba ng'abantu abavudde mu bulamu bw'ensi eno ate tebalina kifo kitongole we balina kuterekebwa. Tuba tujjanja batusuubira ebintu bibiri okuwona oluusi okugenda kale kanga banafa bawummudde olw'okuba nti tetulina yetubateeka kitukoseza ddala ku oluusi babeera ku bitanda oba mwe tujjanjabira abalala nekireeta okutya eri abajjanjabi ate n'abalwadde bennyini so n'olaba ng'okaluubirizibwamu oluusi ate abantu nebatya n'okujja mu ddwaliro naye ne munnaffe abagenze naye abatafunye takwatibwa mu nkwatibwa ey'ekitiibwa olw'okuba nti tetulina ggwanika tusobola kumuteeka so nekibanga kitukoseza ddala ku sayidi ezo zonna. Bya Eric Yiga, Kurasot TV, Omunnyo.